Osiibyeyo tyano ggwe eyeekomedde ku mukutu. Gano ge mawulire mu Luganda ng'okugakusomera yenze Divine Masinalwanga muzzukulu wa Mugema. Mu mboozi yaffe esoose, akakiiko ka palamenti ak'embalirira kaawaliriziddwa okuyimiriza olutuula lwako nga 3 omwezi ogwokuna oluvannyuma lw'okukizuula nti gavumenti yasaasaanya obuwumbi 4,000 mu mwaka gw'ebyensimbi guno ewatali kusooka kufuna lukusa lwa palamenti ekikontana ne ssemateeka. Akakiiko kafuumudde minisita omubeezi ow'ebyensimbi n'omuteesiteesi omukulu mu kitongole oluvannyuma lw'okulemererwa okunnyonnyola amayitire g'ensimbi zino era ne basabibwa bagende banoonye bye banannyonnyola akakiiko lwe kaliddamu okuyitibwa. Mu lutuula lwe lumu, akakiiko mwe kategeeredde nti gavumenti yamalirizza okuteekateeka emisolo emiggya egigenda okutandika okusoloozebwa mu mwaka gw'ebyensimbi omuggya. Mu mboozi yaffe endala, waliwo okunoonyereza okukoleddwa nga kulaga nti butto asinga kusiikibwamu ebyokulya ebitunda ku makubo tatuukaganye na mutindo. Kino bwe kityo kiteeka obulamu bw'abo abali ebintu bino mu katyabaga. Okunoonyereza kuno kwakoleddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'emmere ku yunivasite e Makerere era bwe batyo ne basaba wabeerewo okubangulwa okw'enjawulo eri abatunda n'abasiika ebyokulya ebigwa mu kkowe lino. Ago ge gabadde amawulire mu Luganda. Bwe kwekuumira ku mukutu wabula nkujjukiza nti tubeeyo n'amawulire bwe gati buli wiiki. Akuume atakuumira mpeera.